omukuumi eyase minisita omubeezi owa Labour retired Colonel Charles Engola ategeerekese okusinziira ku minisita ow'ebyamawulire Dr. Chris Baryomunsi. Ono amawulire tugafunye nti n'olunaku olwa Mande olwali olunaku olw'abakozi mu bikujjuko ebyali e Namutumba ye yasobola n'okumukuuma. Amanya muzikwa Alhaji Abdunnoor Mnyami Shafik Luwanga. Gano ge masu gaffe wano ku Fik Media buli ssaawa 4 tubeera nago mawulire gannaku nnyo ddala agaabuutikidde eggwanga lyattu lino Uganda amakya g'olunaku olwaleero. Zaabadde ssaawa 3 ez'enkya ey'olunaku olwaleero omukomi wa minisita retired Colonel Charles Engola kati omugenzi era abadde omubaka akiikirira abantu be Oyam North mu bendobendo ly'Elango. Private Wilson Sabiti yavudde mu mbeera n'afukirira minisita ono amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku Dr. Baryomunsi Chris agamba Honorable Engola abadde amaze okuyingira emmotoka ye bw'ato nga agenda kwolekera mu cabinet meeting naye kasita yawulidde ensasage wabweru yasazeewo afulume emmotoka alabe olubadde. Wano Sabiti yalabidde ddala nti wamukisa nga nkukonye bw'atyo n'amulasa amasasi okutuusa we yassizza omukka ogw'enkomerero. Ono yakubiddemu ADC Ronald Otim kuba Sabiti alabika yalowoozezza ajja kulonkoma naye Mukama yamuwanzeeko eddusu era ali mulago apookya na bisago mu mbeera yataasulewo taasiibewo. Ronald Otim gy'alimu kati Sabiti yalabye nga taasobole kuwoza musango guno na kkooti za ggwanga lyattu lino Uganda bw'atyo n'asalawo ayingire essaaluuni bw'atyo ne yejja mu bulamu bw'ensi eno asobole okubuza obujulizi awone omusango ku nsi kuno awaakiri agenda atunke n'omukama anaawolezeeyo. Okusinziira ku babaddewo bagamba afande yabagambye talina buzibu bwonna na muntu yenna wabula obuzibu abulina ku gavumenti eno wamu ne minisita ataagala kubeera nga abasasula ssente zaabwe ate nga babanja wadde nga ye ayina mpitirivu nnyo ddala naye tasobola kumpayo wadde n'ensimbi yonna embeezaawo wadde okulabirira omukyala wange ali mu ddwaliro mu mbeera nti siina kyakkola nina kuyiiya kulaba nga nkola ekisaanidde. Amawulire ge tufuna galaga nti Sabiti abadde yakakolera minisita ono omwezi gumu gwokka era yasobodde n'okumukuuma wali mu bikujjuko eby'abakozi olunaku lw'abakozi lumanyiddwa nga Labour Day wali e Namutumba. Amazima gali nti Sabiti yeesaddase yasobodde okubeera nga yeetwalayo nga saddaaka ku lw'abakozi abangi abakozesebwa naye nga bali mu mbeera embi ate nga babakozesa balina ssente mu didi. Olaba omukulu aleka driver we mu mmotoka n'ayingiraho restaurant ey'amaanyi bw'atyo ye n'ali ekimeri n'aleka amuvuga mukama gwawadde obulamu bw'omukulu ono nga yabulina mu mikono gye n'amuvuga naye ng'enjala emuluma. Lwaki omuntu akutte emmondo ogaana okubeera ng'ate omusanyusa ng'okimanyi nti essaawa yonna asobola okuva mu mbeera ate nakukola kino kifuuke ekyokuyiga eri abakozesa bonna nti abo mukozesa ebizibu bye balina nammwe bye mulina era muyina kubayisa mu mbeera ennungi kuba nabo bantu Mukama ye yabafuula ekyo kye bali naawe yakufuula ekyo ky'oli. Leero yandiba nga Sabiti yavudde mu mbeera enkya yandibeera omulala. Leero yandiba nga Honorable Charles Engola gwe bajja mu nsi eno enkya yandiba omulala. Fuba nnyo okulaba nga oyisa bulungi abakolera kubanga buli we babeerawo naawe oyongera okufunamu bwe batabaawo otoolibwako mu nsimbi z'oyingiza. Omukama akunkomere. Muzikwa Alhaji Abdunnoor Mnyami Shafik Luwanga.